السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تبارك الله سبحانه وتعالى atwazise obulamu tumsaba Allah nga tumwegayirira obulamu bwatuwadde atumanyise kye tulina obukoleramu. Olubeerera ng'abaddu tutera okugayaala kya butonde kuba min khasaisi l-iman, mu byeyawulidde n'obukkiriza mu byeyawulidde n'obukkiriza al-imanu yanqus, al-imanu yazidu wa yanqus. Obukkiriza bulinnya, obukkiriza bukola ki? Bukendeera. Naye yazidu bittaati wa yanqus bilmaasi. Obukkiriza bulinnya na kutya Allah, bukendeera n'amazambi. Tusaba Allah tukingiriza amazambi. Bwe tuba tugakoze ng'abaddu abatonde tumwegayirira Allah atusonyiwe kuba Allah yatumanya nti tusobya, ensonga lwaki olubeerera omulyango gw'okwetonda. Nzizaako okusalira nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wasallama, nkuutira omwoyo gwange n'ejammwe baganda bange okubanga tya Allah subhanahu wa ta'ala. Omulundi gwaffe ogwasembayo twalaba ku bukwakkulizo bw'esswala y'ejjuma, ne tulaba ensonga gye twalekawo enkulu, era ku nsonga eyo tuyina ensobi endala gye tugenda okwogerako nga mu Uganda yattu yayitirira. Tusaba Allah tusaasire. Twalaba ne tugamba mu bukwakkulizo obutuusisa ejjuma kwe kubanga abantu abagenda okusaala ejjuma bali bantu 40. Abantu abo nga basajja basiraamu, bategeera, bakulu, si baddu, balamu si balwadde, tebali ku lugendo. Wano embeera nejja nti singa tukizuula mu jjuma yaffe ng'abantu abo 40 tebawera, nga bayina ebyo obwo obukwakkulizo 7, tukola tutya? Ejjuma tugiyimirizaawo oba tusaala dhuhuri? Ye bwe kijja ensobi gye tutera okukola mu Uganda yattu, ekyo kitera kusangika mu kibuga. Mu kibuga kati kyenkana buli kizimbe kirina omuzikiti. Omuzikiti ogwo nga tebafuddeeyo abamu gusaaza bantu bameka, era abantu abo be gusaaza bali mbitendo ki? Naye ne bagamba jjuma yalla katukole ki? katufune khatibu ajja tusaaze ejjuma tuyimirizeewo ki ejjuma.
esswala esobola okusaalibwa nga ya juma n'etatuuka, nga nemuli abantu bangi, ng'ejjuma bwesobola okusaalibwa omuwendo gw'abantu nga mutono n'etuuka ati. Ekifaananyi katusooke tusike ekifaananyi ekyangu. Mu Luwarabu oba mu ddiini ebintu bibiri, bintu bisatu byanjawulo. Tuyina kye tuyita omuswalla, ebimu twabigandawaza. Omuswalla simanyi oba waliwo ayina erinnya lyagwo mu Luganda. Katukiyite ekifo wetukola ki, wetusaalira. Tuyina gye tuyita almasjid, omuki, omuzikiti. Tuyina ne kituyita aljami' ekiri waggulu w'omuki, w'omuzikiti. Kino ekisookera ddala ekiyitibwa omuswalla, ogwo gwo tegulina mbeera yonna, tegusaala jjuma, kuba ne maka gaffe gukola ki, gye guli. Oli abeera n'ennyumba ng'angazi bisimillah mashallah, n'ateekawo ekifo we tugamba nti awo tukola ki, tusaalirawo. Ekifo ekyo tebukeera ku makya yadde nga mu nnyumba oyinamu abantu bangi n'ogamba kati katusaale ki, juma. Ekyo kifo kisaala swala za buki, za bulijjo, kufuna bulungi bwa kusaala jama. Kati tuyina kye tuyita almasjid, omuzikiti. Omuzikiti nagwo guyina embeera bbiri. Waliwo omuzikiti nga munene, newabeerawo n'omuzikiti nga muki, nga mutono. Kati gye bayita jami' ekiri waggulu w'omuki, w'omuzikiti, kati gusobola okubeera nga guno omuzikiti gwaffe, gusobola okubeera omuzikiti gwa Supreme Council, gusobola okubeera omuzikiti gw'Ekibuli, gusobola okubeera omuzikiti gw'Ewambogo. Emizikiti emiki eminene nga gisobola okusaalirwamu abantu 5 n'okudda waggulu. Ebyo ebibiri tugenda byawula bwe tuti. Wano najja nankumbi, singa tuyina wano omuzikiti ku Freedom City nga nawe waliwo omuki, ku Freedom City kiyinza okubeerawo, gubeera muzikiti, gubeera muswalla, kiba ki. Ku Freedom City ojja kwesanga nti waliwo kye tuyita omuki, omuswalla, kifo olw'okuba ku kizimbe kuliko abantu abakolerako abasiraamu ne bagamba kateekawo kino ekifo katukole ki, katusaalirewo. Singa mu masjidi yaffe wano enajja nankumbi tukisanganga bwe tusaala ejjuma tukoma mu makkati g'omuzikiti, abantu abayina omuswalla ku Freedom City tebakkirizibwa kuyimirizaawo juma. Oba mutandise okafuna lwaki? Kubanga omuzikiti omukulu n'ebifo bikyakola ki, bikyalimu. Bakyasobola okujja ne bakola ki, ne bajja mu muzikiti ogugatta ne bakola ki, ne beegatta naffe ne bakola ki, ne basaala. Naye singa kijja, kati wano tuyina guno omuzikiti, tuyina n'oguli wali wammanga, tuyina muzikiti ki omulala ogutuli okumpi, wali ku Ewantake, ne wano wammanga tuyina omuzikiti oguli ku stage wali. Singa ku bizimbe ebituliraanye wano biinawo ebifo ebisaalirwamu, ebifo ebyo tebiyimirizaawo jjuma, ebbanga gye gimala emizikiti gye tuyina wano nga gikyalimu ebifo mwe basobola okukola ki, okusaalira. Ekyo mukifunye bannange. Kati katusike ekifaananyi ekyangu ku mizikiti gy'omu kibuga. Lwakuba obutonde bwange sinyumirwa nnyo kwogera bintu binaleeta mboozi, nze kusiiba ku buvumo bw'abantu sikyagala. Naye waliwo emizikiti egimu
ku bizimbe by'omu kibuga nga tebiyina kuyimirizaawo ki juma. Ekyo bakikkirize bakigaane. Abamu be twatandika nabo mugimu ku migaso gy'ejjuma, era twalaba lwaki erinnya ejjuma bagiyita ejjuma, kubanga ekola ki? Ekuŋŋaanya. Mu kaseera ka Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallama, yadde abamu tuyinza okuba twali tumanyi muzikiti gwa Nabbi, naye ku biseera bya Nabbi waaliwo emizikiti emirala, naye mu bulamu bwe egyo emizikiti gye gyayimirizaawo jjuma yonna, wabula jjajjanga ku muzikiti gwa Nabbi ne gisaala ki? Yadde nga gyayimirizaawo esswala za jjama endala. Ddi omuzikiti we tusobola okubeera wano nga n'omuzikiti omulala guli awo n'omuzikiti omulala guli awo, gyonna ne gisaala ejjuma? Kijja ddi? Singa omuzikiti gwaffe wano ogw'Ennajjanankumbi n'abasaaze b'oku kitundu guno omuzikiti tegukola ki? Tegutumala. Awo ejjuma esobola okuyimirira awo n'omuzikiti omulala ne guyimirizaawo ki? Ejjuma. Kuba guno ogumu tegukola ki? Tegukyatumala. Ne mu wano mu Uganda mubadde mukimanyi waliwo ebitundu ebimu nga n'emizikiti egimu gyeriraanye giri busukka kkubo, guno guli wano, guno guli wano. Ate kati twajjirwa embeera ennungi nejjanga ekigezo nti oli asobola okufuna omuntu namugamba njagala kuzimba muzikiti wammwe, namugamba jangu n'ekifo kikola ki? Weekiri. Naye nga wano waliwo omuzikiti ng'ogenda kutambula etawera na kilomita nga waliwo omuzikiti omuki? Omulala. Tusaana twerivayizinge kuweeyo ensonga, lwakuba tosobola kirwana, kuba kirimu embeera endala gye sijja kola ki? Kwogera. Oba munfunye. Naye omusiraamu gw'ayagala okukola obusiraamu bwo, kuba mu mateeka ga shariya tuyina kye tuyita khilaafu awula, nti ekintu kijja nga bonna abamanyi bakiwa ttiiki nti ekyo kikola ki? Kituufu. Ne wabaawo ekijja olw'embeera nga kirina abakikkiriza olw'obukwakkulizo obulina okusooka okukola ki? Kati bw'osanga nga ekigambo ekyo ofubanga okulaba nga tokiyingiramu ebbanga ly'omala nga toli mu bukwakkuliza abamanyi bwe bakola ki? Bwe bateekawo. Tugenda biraba mu maaso. Katutandikire ku nsonga gye twasembayo. Twalaba singa obudde bw'ejjuma tufunye embeera bbiri. Embeera esooka tubuusabuusa okuba nti obudde bw'ejjuma bukyakola ki? Bukyaliko. Ne tubeera n'okukakasa nti obudde bw'ejjuma bukyakola ki? Bukyaliwo. Oba obudde bw'ejjuma okuggwako nga tuli mu ki? Mu jjuma. Singa tufuna okubuusabuusa okw'okuggwako kw'obudde bw'ejjuma nga tetunnatandika jjuma, ejjuma tukola ki? Tugivaako ne tusaala dhuhuri. Nga tetunnatandika ki? Jjuma. Ne tufuna okubuusabuusa nti akadde k'ejjuma kakoze eki? Kaweddeko. Mweyo embeera tusaalamu ki? Zukuuli. Singa tufuna okubuusabuusa nga tuli mu jjuma mwennyini, imaamu abadde atusaaza n'agamba esswala simanyi oba wano waliwo yali akutubyeko essaawa neefa ng'ate talina ssaawa ku mukono. Ku bibiri embeera neekutuukako fe abawali mutukimanyi, n'otunda ku kisenge noga akalimi nga tekatambula nga tolina na ssaawa ku ki? Ku mukono. Bino bibiri bituukawo. Bw'otaba wanvuya nnyo okendeeza nnyo.
bwebanga ejjuma ebadde eggwa ku 7 kitundu osobola ogimala ku 7 10 nga muli olaba okoze eki oyogedde nnyo obudde bukoze eki oba n'obeera ng'ogamba ndabika sinnabaako wenaakoze eki n'obakuba kutuba esooka nga dakiika nga omala kulaba abasiraamu nga basimbye enkono omaya abasiraamu abakooye mu jjuma osobola okukola ki obategeera ogenda okumala okubasaaza bagamba sheekh imaamu asituka okwebaza twebaza khatibu olw'ebigambo byakoze eki byatuwadde ng'eddakiika 10 ezisigaddeyo kuwera 8 ya rabbal alamin abasajja amasaazizza ekhutuba ya ddakiika 4 malamba kati singa khatibu embeera yemutuukako naafuna okukakasa ng'ali muki mu jjuma oba mu swala nti obudde bw'esswala bukoze eki buweddeko obw'ejjuma mweyo embeera amaliriza asadde ki juma kubanga ayina kukola ki kubuusabuusa singa afuna kakasa nga kuwulira azaani ya asiri mweyo embeera ne bw'aba abadde mu swala nga tannatoola salaamu abadde kulaka yakumeka yakubiri ali ku tahiyaatu agenda okuwulira awulira azaani yaki ya asiri mweyo embeera afunye okukola ki okukakasa nti asiri ekoze eki etuuse bw'aba abadde tannatoola salaamu asituka n'ajjuza era akammeka era akabbiri mwebufunye ebifaananyi alhamdulillah ne batugamba nti tukkirizibwa okusaalira mu mizikiti egyeriraanye singa omuzikiti oguliwo tegukola ki tegutumala naye singa gutumala tugenda mu muzikiti gwe tuyise jamii ogukola ki oguli waggulu w'omuki w'omuzikiti ffenna mwe tukole ki ekyo nno mu nsi ezimu gye kiri nkimanyi emisiri nkimanyi hadaramauti yemeni ne mu saudi mu byalo batera okukola ki okukikola ne bagamba gino emizikiti gisaala ki gisaala jama tegisaala ki juma ne mu uganda edda basajja bakulu bakola ki bakiina nti ogwo omuzikiti tegukola ki tegusaala juma gusaala ki wano mu uganda ndowooza ekintu ekyo abakyakikolirako be basomaali kizibu okusanga omusomaali mu mizikiti gy'ebizimbe ng'asadde ejjuma ojja musanga agireese ku supreme council oba agitutte wabwewa ku tawhidi si nti lwakuba boogererayo oluzungu kuba abasomali mwe bali abasomali abamanyi oluki oluganda nagamba kuba babamu eddiini alhamdulillah bakula bakola ki bagibasomesa batugambye wano omuntu asanga ejjuma nalaaka ejjuma eyina eraka mmeka 2 singa imaamu omusanga kulaka eyokubiri ng'avudde ku rukuu akkirira ku sujuudu ejjuma oba tokoze eki oba togisanze era imaamu watoola salaamu osituka n'oleeta eraka mmeka eraka 4 naye singa omusanga tannava ku rukuu kulaaka eyokubiri awo oleeta eraka etya emu ne zifuuka eraka mmeka 2 batugambye wa faraidu salatu ljumua ebyetteeka mu swala yaki yejjuma nga imaamu bw'amala okuyimirira ku kituuti bino wammanga tubimusuubiramu ekisooka khutbataani yaquumu fiihima wa yajlisu bainahuma imaamu kasita amala okutuula ku kituuti
tumusuubira nti agenda kusoma khutuba mmeka 2 ezo khutuba 2 ng'agenda kuzikutulamu n'okutuula wakati w'emmeka ng'amaliriza esooka n'atuulamu n'asituka n'anona okhutuba ey'okumeka ey'okubiri. Khutuba ne bw'ojanguya otya ng'oyagala kutuukiriza bukwakkulizo bwayo ziina kubeera mmeka? Ziina kubeera 2. Era ezo khutuba 2 ziyingira bino wammanga, era bino we bitakolwa mu khutuba tekola ki? Tetuuka. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallama mu hadithi ya Ibn Umar radiyallahu anhuma atugamba kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama yakhtubu yawm al-jum'a khutbatayn yajlisu baynahuma. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yasomanga khutuba ku lunaku lw'ejjuma khutuba mmeka 2 esooka n'atuula n'asituka n'asoma ey'okubeka. Si nti khutuba esooka imaamu kuviira ddala ku kituuti ne baddamu ne baaziina n'ayimirira n'asoma ki? Wabula khutuba 2 kwe kusituka imaamu n'atula assalaamu alaikum wa rahmatullah ne baaziina n'asoma khutuba n'atuula n'asituka n'asoma khutuba n'agamba wa aqimi swala ne tukola ki? Ne tusaala. Ze khutuba mmeka? Ze khutuba 2. Khutuba ezo 2 zirina okubeeramu bino wammanga. Ekisooka alina okutendereza Allah, alina okugamba ekigambo alhamdulillah. Tutera okiwulira bakhatibu kye basooka nakyo inna nhamda lillah oba alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Ekyo ekigambo kirina okubeera muki? Mu jjuma. Ekyokubiri as-salatu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Muyina okubeeramu okusalira ki? Nabi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Thumma usalli wa usallim ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Eyo mpagi yakumeka? Yakubiri muyina okubeeramu alwasiyatu bittaqwa. Khatibu ayina okukubiriza abantu okutyani? Okutya Allah. Kwe kugamba usi nafsi wa anfusakum oba usi nafsi bitaqwa Allah wa anfusakum bitaqwa Allah. Nti namira omwoyo gwange nejammwe okubanga tyani? Tutya Allah. Akokusatu qiraatu ayatan. Khatib ayina okusomayo aya yonna etegerekekwa muki? Mu jjuma. Yensonga lwaki batusomera aya ey'okutya Allah usi nafsi wa anfusakum bitaqwa Allah kama qala fi kitabi al-aziz ya ayyuha alladhina amanu ya ayyuha an-nas ya ayyuha an-nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida. Akalombolomba akokutana akasembayo addu'a lilmu'minina walmu'minat. Mu khutuba muyina okubaamu okusabira abakkiriza edduwa ey'ebirungi. Khatibu toyimirira ku kituuti abantu bakunyizizza dda n'obasabira Allah abazikirize. Akalombolombo tokatuukiriza, olina basabira biki? Birungi. Ebyo ebitaano we bibula mu khutuba tekola ki? Lindako habibi. Muyina okukola ki? Alhamdulillah. Muyina okubeeramu as-salatu ala rasulillah. Muyina okubeeramu wasiyatu bittaqwa. Abantu olina bakubiriza okutyani? Allah. Muyina okubeeramu okusoma aya. Muyina okubeeramu okusabira abakkiriza edduwa. Kitegerekese nga khatibu tannalinnya kituuti. Mulowooza biki khatibu byalina okubeera nabyo? Alina okubeera n'ewuzu. Wuzu eyo nga wuzu tulina embeera 2.
waliwo kye tuyita alhadathu al akbar, embeera ekutuukako nga nnene yeetaaga kukola ki? Kunaaba. Ne wabeerawo embeera ekutuukako nga yeeyo yeetaaga ki? Wuzu yokka. Kati khatibu alina okubeera nga talina mbeera emwetaagisa kukola ki? Kunaaba. Ng'era bw'atalina kubeera na mbeera emwetaagisa kufuna ki? Wuzu. Alina okubeera nga ku ebyo ebibiri byonna akola ki? Atukula. Singa khatibu asoma khutuba bw'ati Allah n'amugerera, wuzu n'egenda, akola atya? Temusomangako khutuba bajamaa, gaye tubeera mu swala Mungu n'agera n'ojjukira nti tolina ki? Tolina wuzu. Kati khatibu singa akijjukira nga ali kuki? Ku kitutu naga la ilaha illa Allah, saafunye wuzu. Ajjukira nti talina ki? Talina wuzu nga yatutandiseeko dda. Khutuba bw'eba enaatera okuggwako, awaswala khutuba n'akola ki? Agenda mu maaso khutuba n'akola ki? Singa ajjukirira ano ng'alinnya ki? Kituuti. Khatibu tumuleka n'agenda n'afuna ki? N'afuna wuzu. Awo tumuleka n'agenda n'akola ki? Kuba tannatandika bituusisa ki? Khutuba. Ebituusisa khutuba tubirabye ebiri ebimeka? Ebitaano. Tumulina mukadde waffe n'agenda n'akola ki? N'afuna wuzu. Naye bw'amala singa khutuba agimalayo n'agamba ne akimi swala mweyo embeera, ate tetumulinda agenda afune wuzu ajja atusaaze. Lwaki? Kubanga mu bulombolombo bw'ejjuma walina okubeerawo okuliraanyisa wakati w'ekhutuba neki? Ne swala. Okuggyako kati nga wano mu muzikiti nga waaweta wano tekijja mutwalira ddakiika kufuna wuzu akomewo atusaaze awo tusobola okukola ki? Omugumiikiriza. Naye asigira ye n'agenda n'akola ki? N'afuna wuzu n'ajja n'akola ki? N'atusaaza. Twali ku biraali lumu, khatibu n'afuna ataaka nga takyasobola kukola ki? Kumalayo khutuba. Era n'agamba nti bannange khutuba wano nkoze ki? Wenkomye sijja kukola ki? Kumalayo. N'agamba ani asobola okujja okusoma ki? Ensasage nejja. Nga buli omu yeetondako bw'ati, buli omu yeetondako bw'ati. Ne wavaayo omwana omugumu, n'abasomesa baalimu, biraali mugimanye kakiri? N'abasomesa nga bwe mali oba kwali kutya oba baali bagezesa bayizi baabwe, omwana n'avaayo nga mugumu n'agamba yalla mutereere. Oyo agenda okwongereza khatibu asoose afunye embeera, atandikira khatibu we yakomye oba ddamu buto oba mukifuna. Singa wakati we ne khatibu asoose tewabaddeewo bbanga ddene, akola ki? Ajjuza bujjuza nekyefaananiriza nga bwe tubadde mu swala, imaamu n'akola ki? Naye singa akabanga kayita okuliraanyisa kukola ki? Kufa. Ono khatibu n'atandika buki? N'atandika bupya. Obwo bulombolombo bwaki? Bwa khutuba obumeka? Obutaano. Batugambye bino bikulu nabyo mu khutuba. Ekhutuba abamu tuyinza okuba tugenda wulira kipya. Ekhutuba erina kubeera mu lulimi Luwarabu. Simanyi oba muzeeyi wazisangawo khutuba z'abasajja bakulu nga bakwata ekitabo n'asoma peegi ku peegi. Bannange kanono nako kakulu. Waliwo omuntu asobola okwogera ekigambo n'agamba basajja bakulu bye bakola bali tebakola ki? Tebabimanyi. Abo abasajja
Mungu yabasaasira bwe baategeera mu butono bwabyo ne bakola ki ne babuteeka mu nkola. Ffe twategeera bingi n'ebitono bye tuteeka mu ki mu nkola. Tusaba Allah tusaasira tusonyiwe. Baategeera ekyo ekitono ne kibeeramu ikhilaas ne bakiteeka ne mu ki. Ffe ne tutegeera ebingi ikhilaasu neebula okujjako Allah baabasaasidde ne tukola kiki kitono. Era ndowooza ne Kenya ne Tanzania bo bakyakiina. Ndowooza wano omuzikiti ogwali gukiina gwali muzikiti gwa aya. Edda baali bakiina nga khatibu asituka n'asoma Luwarabu ne wabeerawo Mungu khutuba gyakoze eki gyasomye nti khatibu ayogedde kino ne kino ne kino ne kino, oba n'akikola ng'ejjuma tennakola ki. Ekyo kyekitera okubeera e Kenya. Khatibu n'asooka ow'Oluswayiri n'ayogera Oluswayiri ti khatibu byagenda okusomesa bye bino ne bino ne bino ne bino. Khatibu watuuka n'atuukiriza buno obulombolombo bwaki bw'ejjuma. Ejjuma n'agisoma mu luki tukisanga awantu n'ogamba ate bino biki bye bakola ki bye bakola mu bitabu bikola ki. Kati mu Uganda yattu khutuba y'Oluwarabu tekola, era bw'ogisoma tukulekera omuzikiti kuba ogenda gyetegeerera ne imaamu ne muazzini. Era abasiraamu bakutunula baga musiraamu ono olaba abamu khutuba z'Oluzungu zibabowa nagamba yagenda ku n'agisoma kennyini n'emumenya. Naye kati si wano mu Uganda yattu engeri gye kiri nti tuli nsi yaki si mpalabu. Khutuba yaffe tugisoma mu ki mu Luganda, naye biri ebituusisa khutuba biina kuba mu luki mu Luwarabu. Oli tayimirira ku kituuti n'abagamba tendereza amatendo ga Katonda. Ebyo ebitaano bibeera mu luki mu Luwarabu. Yensonga lwaki bye byonna twabikwata n'obikwata. Oswe nafsi wa anfusakum bitakuwallah. Ebyo byo birina kujja mu luki. Ate oli takyogera n'agamba lwaki tusitula Oluwarabu nga naffe tulina ki ennimi zaffe. Allah nga bw'asitula yasitula olulimi Oluwarabu ku nnimi endala. Kirumalira okufuuka olw'ekitiibwa okuba nti Allah lwe yassizaamu ki Qur'an. Kirumalira okuba olw'ekitiibwa nti mujjana ffenna tugenda kubeera twogera Luwarabu. La ilaha illallah. Lulimi lw'abantu bamuki Allah engeri gye kiri nti mujjana agenda tuwanga bwe tukole ki. Bonna bogamba nti nze nali ku nsi kuba nze nina olulimi lwe neegomba okwogera Olusomaali lunnyumira, naye lwannema nalugezaako ne nkwatakwatamu obugambo obutonotono era sisobola kubulwa mmere nga ndimba ki Basomaali. Ndwagala lumpulikira bulungi. Kati mujjana eyo Allah ojja mugamba Allah neegombako okwogera ku Luzungu, neegombako okwogera ku Lujamani. Allah ajja kukola ki? Naye default gye tujja okuzuukirako mu kabuli ya lulimi luki Luwarabu. So ekyo kireme tuzimbya mutima lwaki kusala okwani kwa Katonda. Allah Oluwarabu yalusitula ku nnimi eki endala. Batugambye khutuba zino ziina kubeerawo before ki swala. Imaamu tasooka tusaaza n'asoma khutuba. Ekyo kibeerawo ddi ku Yidi. Imaamu asooka kusoma khutuba n'asooka n'akola ki n'asooka tusaaza. Tugambye an yakuna al-khatib qa'iman, agenda tusaaza ayina okusoma khutuba ng'akoze eki ng'ayimiridde. Singa aba tasobola kuyimirira n'atuula khutuba yaffe etuuka wangi. Imaamu asome khutuba tasobola kuyimirira n'atuula, ate wano tulinawo n'akatto n'akola ki n'atuula.
nga mbasaaza mulimu abasobola okukola ki okuyimirira khutuba yaffe etuuka khutuba yaffe ekola ki bw'abanga agenda otusaaza ayina ebimusonyiisa okukola ki okuyimirira nze kyantuukako okwo mba ntandika khutuba ekintu nekinsimba mu lubuto era nembeetondera bye nali nsaaza neneesigamu lwakuba kati ekituuti kyaffe waliwo ekituuti ekimu ekiyina obuki nembaako akantu akamu kenkola ki kentuulako kuba natunuulira nga mbe nsaaza nali mbayizi ogambira awo sukulu sheeyi asome okutuba n'agamba sheekhe kikye wankoze naye singa agenda otusaaza asobola okulaba mbasaaza nti oli asobola okusoma ekhutuba ng'ayimiridde asobola okukola ki omusigira naye singa agamba nti kangisome n'agisoma ng'atudde nga mulwadde khutuba yaffe ekola ki etuuka efaddi singa afunamu embeera naga nayimiridde nnyo kankole ki kantuule bw'akisoma mu mbeera eyo kubanga abadde asobola okuyimirira n'atayimirira ejjuma ekola ki ejjuma efa obulombolombo bwa khutuba bukola ki bufa ne batugamba an yusmi'a alkhatibu 40 rajulan bali abantu ana be twayogeddeko abatuusisa ki ejjuma eddoboozi lya khatibu lirina okukola ki obbatuukako obbatuukako kati mugamu ku masala agajja nga baagala okugjawo azaani ey'okubiri ku lunaku lwaki lw'ejjuma baagamba mu bimu ku byaleetawo azaani ey'okumeka ey'okubiri kugaziwa kw'abaki kw'abasiraamu ng'azaani emu eyaziinirwa awakuŋŋaanyirwa abantu okubategeeza nti akaddako tugenda muki mu jjuma ne bagamba kati akaseera kano tuwangaala n'emiki n'emizindaalo tilwaki tebeera azaani etya kyaliwo okukondooza emyaka teginnawera mingi nga Allah amaze okuleeta emizindaalo abamanyi baddamu ne batula ne bagamba ekyaleetera azaani ey'okubiri kusaasaanya ki ddoboozi kati eddoboozi tusobola odisaasaanya n'omuki n'omuzindaalo lwaki tetukoma ku azaani emu kati oli asobola okubeera nga asomye okhutuba ng'eddoboozi lyettono nga bw'anaasalawo kwogera awulize abantu aba 40 eddoboozi terijja mmusobozesa bano ababa bawulidde bakiikirira abatakoze eki kuba ayina ekimusonyiisa nti eddoboozi lyeki tono naye bw'aba asobola obbawuliza ate n'alisala awo aba atandise okwonoona ki ejjuma yaffe ne batugamba wano sitru al awra khatibu alina okubika obwereere khatibu alina okubika obuki obwereere era mu kusoma khutuba alina okufuba okulaba nga khutuba zino ebbiri obwereere bwe bwonna buki bubikke ne batugamba ekirala almuwala bayina kalimaati alkhutuba alina okuliraanyisa ebigambo byaki bya khutuba imamu talina kusoma inna alhamdulillah nasirika nahmaduhu nasirika wanasta'inuhu nasirika mulooza khutuba ebategenda tutuusa ku asiri bwagisoma bwatyo kati ebigambo bino ebya khutuba alina okukola ki obbiriraanyisa ne batugamba wano tulabye akalombolombo akasooka kubikwata ku khutuba khutuba ebeera zibeera khutuba mmeka 2 akalombolombo akokubiri an tusalliya rak'ataini fi ljamaa khatibu bwe tumala ejjuma ayina otusaazeera akammeka 2 oluvannyuma lwaki lwa khutuba singa
mbeera wano mu muzikiti khutuba nenjiwulira ekhutuba zange mmeka 2 ne bamala ne bagamba aqimi swala imamu muazini nakima swala neŋŋenda ewaka nsalira aka 2 oba nsala 4 mbaddemu mu khutuba n'obulombolombo bukoze ki naye nenkola ki eŋawaye n'omuzikiti gujjudde nnyo kaŋŋende nkole ki salira ewaka asala mmeka asala mmeka 4 abasala 2 be bano abasadde neki ne imaamu nekyefaananiriza omuntu agamba nti leero lwa jjuma ejjuma yali akammeka 2 n'atajja ku muzikiti naye n'agamba nze kansaleera akammeka 2 kuba ejjuma basaleera akammeka era ake2 zisaalwa bantu abajulidde swala yaki yejjuma ne batugamba wano hayatu salatu aljumaa eswala yejjuma eyina embeera zaayo ezijeyawulidde ejjuma eyina ebintu byayo ng'ebintu ebyo tujja bisanga ku swala yaki yajjuma yokka tetujja bisanga walala swala ki eziyina ebintu ebimu nga bizeyawulidde salatul istisqa tukyusa engoye netuziteeka ku biki ku bikukujju swala ki endala ne salatul kusufi ndooza embeera yemu swala ki endala eswala ya idi waliwo eswala gyomajje tukubako takbiira ezisukka mwemu tukuba meka tukuba 7 ne tukuba ne meka ne 5 ebyo byeyawulidde swala yaki ya idi kati ne swala yejjuma eyina ebijeyawulidde nga bw'obikola olw'ekigendererwa kyejjuma ofuna ki empeera bw'otabikola oba bw'obikola nga si kigendererwa kya jjuma tofuna ki tofuna mpeera ekisookera ddala alghuslu okunaaba oli bw'anaaba mu mbeera egamba nze buli olukeera ku makya nkola ki naaba nga mu nniya ye tayinaamu nti kannaabe olw'eswala yaki yejjuma afuna empeera z'okunaaba n'atafuna mpeera za kunaaba lunaaba lwa swala yaki yejjuma nabbi waffe muhammad sallallahu alayhi wasallama atugamba man yaghtasilu la yaghtasilu rajulun yawma aljum'a nti omuntu tasobola kunaaba olunaku lwaki lwejjuma wayatatahharu mastataa'a min tuhuri n'atakoma kunaaba wabula n'ateekamu n'ebirungo mu kukola ki mu kunaaba n'atakoma kweyira buyizima ki kasabuni n'anaaba kasabuni akayina akawoowo akalungi n'atadiibuuda mu kunaaba neyeefaako mu kukola ki mu kunaaba kwe binaatugamba wayudahinu min duhnihi n'akutakoma ku ekyo akaviri n'akola ki n'asanirira akazigo n'akola ki n'akeekuba akagoye n'akola ki n'ayambala n'oggolola n'akola ki n'agolola nabbi n'atugamba au yamassu min tiibi baitihi n'atakoma ku ekyo n'akawoowo n'akola ki neyeekuba thumma yakhruju fala yufarriqu bayna ithnaini oluvannyuma n'ava ewaka n'atakola lutalo oba n'atayawula wakati w'abameka w'ababiri nabbi atugamba thumma yusalli ma kutiba lahu n'asaalayo ne sunna z'abakoze ki z'abasadde n'ejjuma n'akola ki n'agisaala thumma yansitu
idha takallama al-imam oluvanyuma nafaayo nawaayo ebirowoozo nga khatibu akola ki asoma khutuba nabbi atugamba illa ghufira lahu ma bainahu wa baina al-jum'a al-ukhra okujjako omuntu oyo nga Allah agenda musonyiwa ebibadde wakati w'ejjuma emmeka ebbiri olina akola ki n'anaaba ne yeerongoosa n'afa ku ngoye zagenda okukola ki okwambala akazigo n'akola ki n'akeekuba enviiri n'akola ki n'asanirira n'ateekako n'akawoowo najja mu kkubo n'atabaako olutalo lwateekawo yadde okwawula abantu n'asaala n'essola n'asaala n'edduha okujjako ng'omuntu oyo Allah agenda musonyiwa ebibadde wakati w'ejjuma emmeka bannange tusaba Allah tuyingize ejjana tusaba Allah tusonyiwe ebibi byaffe kuba obusiraamu bwaffe buno waliwo ka vidiyo ka Sheikh Umar Bakari akabadde katambula ennaku zino mwabaddemu ebigambo byamakulu nnyo era nkyemmanyi nali nkibagambyeko wano tebukeeranga ku makya n'ogamba omusiraamu n'obwonoonefu bwonna bwabadde nabwo n'ogamba agenda kuyingira omuliro n'obwonoonefu bwayina n'ogamba oyo tayinza kale kuyingira jjana omuddu oyo Allah ayinza okuba yamuteebesa na kino ne bukeera ku makya omusiraamu n'alongoosa enniya ye n'akola ki neyeerongoosa n'akola bino bye twogedde Allah n'amusonyiwa ebibadde wakati w'ejjuma emmeka Allah n'amuttira omwo olaba wogenda okuteebesa omuntu omuliro nga Allah amuteebesezza ejjana n'oyingira mu hadithi nebbi gye yagamba nga hadithi al-Qudus ma alladhi yataalla alayya alla aghfira li fulani ani oyo yeewera nti sigenda kusonyiwa gundi nabbi Allah yagamba faqad ghafartu lahu oyo gwe munneeweredde nti sigenda kukola ki kumusonyiwa mumaze okukola ki ate gwe agambye nti sigenda mumusonyiwa emirimu zongisazizaamu Imam Hasan al-Basri mwe mbaseerabidde oba Ibn Sirin waliwo omusajja eyali asembayo okubeera omwonoonefu ku kyalo naye omusajja oyo amala okufa ne balaba imaamu ng'agoberera ejjeneza y'omusajja oyo agenda akole ki amusaalire ne bamugamba imaamu omusajja ono gw'obadde omanyi ekyalo kyonna kimujulirako obuki lwaki ogoberera ejjeneza ye n'agamba sisobola kulowooza nti okusaasira kwa Katonda kufunze ku mazambi ge oba mukifunye okusaasira kwa Katonda kugazi oli ne bwayonoona atya ne bwayonoona ne yeemalayo okusaasira kwa Katonda kugazi okusinga okwonoona kw'omuddu kwakoze eki kwayonoonye omuddu ne bwayonoona atya ebbanga lyamala nga mukkiriza tomuteekako ekigambo nti oyo Allah agenda muyingiza omuki omuliro kuba ebya Katonda biri wakati we n'abaki n'abaddu be ekisooka batugambye omuntu alina okukola ki okunaaba oli bw'anaaba ku lunaku lw'ejjuma n'enniya yaki y'olunaku lw'ejjuma afuna empeera mmeka 2 olw'okuba akoze eki anaabye n'olw'okuba nti anaabye nti lunaku lwaki lw'ejjuma tugambye ekisooka ekyeyawulidde ku lunaku lw'ejjuma oli okukifunamu empeera kwekukola ki kwe kunaaba ekyokubiri qiraatu suratul kahfi oli okusoma essuula gye tuyita batya suratul kahfi nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallama essuula eyo yagyogerako ebigambo bingi ebirungi nabbi atugamba
من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال أينا eyekwata ku aya 10 ezisooka ku suratul kahfi ku lunaku lwaki lwejjuma usima min ad-dajjal Allah agenda mukingiriza kyetuyite ki masihi ad-dajjal tusaba Allah gitukingirize kuba ekyo kigezo Allah kyeyateeka ku balamu n'abafu era muzimu ku dduwa z'osobola okusomera omuntu wa Allah gwajjuludde kwe kumusabira nti Allah yadde afudde gubadde gundoza gutunde nyeeno nti Allah yadde omuntu wange ono afudde nsaba omukingirize masiihu dajjal kuba mbyewuunyisa byayo eyina bejja okusanga nga bamaze bamala dda n'okukola ki n'okufa ekoone ku ntana y'omuntu oyo akole ki aveeyo ekyo kyokka kijja kwewuunyisa abantu abamu bakkirize nti masiihi dajjali ki katonda oli Allah gwe yajjulula nga teyajekingiriza bw'alina amala omujjayo nemugamba amanzaani omuntu oyo Allah bw'aba tamusaasidde asobola okuvaamu ebigambo ebyekikafiiri nti gw'oli katonda nzikiriza obwakatonda bwe naye ng'akola ki yafadda kati nabbi atugambye omuntu eyeekwata kweza essuula aya emmeka 10 mu suratu ki kafi nozikwata mu mutwe nozisoma Allah agenda kutaasa masiihu dajjal hadithi endala nabbi atugamba man qaraa sallallahu alayhi wasallam suratul kahfi yawmul jum'a adaa lahu min an-nuri ma bayna al-jum'atayn nti omuntu anasoma suratul kahfi ku lunaku lwejjuma adaa lahu min an-nuri Allah agenda muwa ekitangaala ekigenda okumulabikako wakati w'ejjuma emmeka 2 ekitangaala kya Katonda si nti omuntu ajja kutambula ng'ayakanga ttooki tejja kubeera ttooki oba omusiraamu tojja mulaba na ttooki ng'emuyimi okwakaayakana Allah asobola okuteeka okwakaayakana mu kifuba kyo n'akukingiriza okulaba ebyonoono ekifuba kyo n'akitangaaza nga kiraba biki birungi nakukola birungi nga n'ebyonoono n'amazambi Allah agakutaasa olw'ekitangaala ekyo kyokola ki kyoyina ma bayina aljum'atayn wakati w'ejjuma mmeka 2 era nabbi n'atugamba man qaraa sallallahu alayhi wasallam suratul kahfi oli asome suratul kahfi yawmul jum'a olunaku lwaki fahuwa ma'sumun min kulli fitnatin omuntu oyo Allah agenda mutaase fitina zonna ennaku 8 nabbi n'atugamba fa in kharaja ad-dajjal omuntu oyo masiihu dajjalu ne bwevaayo mwezi ennaku 8 usima minhu Allah agenda kukola ki kugimutaasa tusaba Allah agitutaase mu bulamu bwaffe ne mu kufa kwaffe kati ekyo kyakumeka kyakubiri okusoma suratu al-kahfi ekyokubiri tanzifu al-jasad omuntu alina okukuuma omubiri gwe nga muki nga muyonjo mukuuma kw'omubiri tutegeeza omuki omubiri ogulabwako n'engoye zetukole ki nezetwambala n'okuba nti omuntu oli mu kifaananyi nga kyaki kya buvunaanyizibwa ne batugamba lubsu
athiyabi albid, okwambala engoye ki enjeru. Bakuba mu Uganda yattu embeera yaffe esobola okutamya engoye ki enjeru, esobola okutamya engoye ki enjeru olw'amakubo gaffe n'ebyo byetukola ki byetumanyi obulungi n'ebyetuyitamu, naye nga kya sunna ku lunaku lw'ejjuma okwambala ki engoye enjeru. Nabbi ne batugamba wano, ebyo byonna biriko hadithi. Nabbi atugamba albisu min thiyabikum albayad, mwambale engoye zammwe enki enjeru, fa innaha min khairi thiyabikum, zengoye zisinga obuki obulungi, wakaffinu fiha mautakum, n'abafu bammwe mubazingenga mu ngoye ki enjeru. Eyo sunna twagikwata, omufu tumuzinga mu ngoye ki njeru. Tusaba Allah tusaasire ya rabbi, tusaba Allah tusaasire aleme kutuswaza mu kufa kwaffe. Ate bannange bwe mubanga mulamenga bulungi, we mubanga mukwana mu mikwano gyammwe obeeranga mukono omuwalimu. Wallahi mbalayirira Mungu, baziika abantu abamu n'obukyafu, baziika abantu abamu nga tebatukudde mu kunaaba, baziika abantu abamu ne bamutuusa wansi ng'abamunazizza tebatute buvunaanyizibwa, omuntu oyo n'avaamu obukyafu ne bamuziika. Kuba omuntu bw'avaamu obukyafu muba mulina okuddamu mukole ki mumunaaze. Naye abantu abeera mu kunaaza omuntu tamanyi bwe banaaza muntu, subhanallah subhanallah, fe abalimu tubiraba kuba muba munaza omuntu omufu wa ntondo. Buli amazzi bwe mugamuyira obubi, amazzi ago mu kumaliriza omumunaaza gayinza obbakosa. Era bw'obeeranga webanaaliza omuntu nga waliwo omusajja mukulu amanyi we banaaza oba omuwalimu, wulirizanga, kuba gwe osobola okuleeta embeera nti omuntu afudde tumufunisa ewuzu, gwe n'okwata amazzi n'ogamuyira mu kamwa n'ogira ne bwoti omuyiriza mu yaaka, amazzi ago gagenda kumuvaamu. Mu kaseera nga mumaze omumuzinga mumutambuza mumutadde kuno bino kunyeenya, amazzi ago muba temwaganyize mumuvaamu, gasobola omuvaamu nga mumutuusizza mwanandaani. Naye abamu bayinza okutwala obuvunaanyizibwa ne bakiraba nagamba tetuyina budde, tuddeyo tukole ki, tumunaaze, abantu bakooye dda, tumuteekeyo, ne Allah akiraba. Tusaba Allah tusaasire, tusaba Allah tusaasire. Abalala ne babanaaza n'atatukula, oli tafuddeeyo. Allah tusaasire. Nabbi batugambye wano esanda, abafu baffe tubazinga mu ssanda ki mu bimu bye tufuna mu ssanda enjeru, nti essanda enjeru bwefunako obukyafu bukola ki bulabika. Obukyafu bukola ki? Kuba oli asobola okuvaamu omusaayi ne guyitirira. Era waliwo abantu edda nga baali tebakkiriza bantu bateekako pamba, n'ebintu ebimu bye baba baziyiza. Omuntu afudde, omubiri gwe gwonna guba tegukyalina sitapuli, aba takyakola ki? Tekyalina buleeki. Omusaayi gusobola okukola ki? Kati ono pamba asobola okuyambako omusaayi ne gutakosa ki sanda. Oba tuli wamu? Ne batugamba wano wa akhdhu adh-dhufri, ne ku lunaku lw'ejjuma kyampisa okusalako ki enjala. Kati mu njala muyingiramu n'okwerongoosa okulala. Oba mukutegedde? Okwerongoosa okukuuma omuntu nti muki muyonjo, okwekuba akawoowo twakirabye muki mu hadithi ya Nabi Muhammadi
sallallahu alaihi wasallama okusalira nabbi luli twakyogerako, okusoma edduwa luli twakyogerako, okujja mu jjuma n'obutebenkevu. Ejjuma tetujja nga tupapa, tujja ki? N'obutebenkevu. Okwogera nnyo azikaari n'okusoma Qur'ani. Al insaatu li samaa'i al khutba. Omuntu abamu kino tumanyi obutakifaako, twajjirwa amasimu ga smartphone, oli asobola okuddamu akamesagi nga ali bukutuba. Ejjuma osobola ogizannyiramu nekola ki? Neefa. Abamu n'agikwata nga we ndi mu jjuma, ngenda kukubira nga avudde mu ki? Mu jjuma. Ebyo ebikolwa ebingi we biyitirira mu jjuma y'osobola okukola ki? Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabbi yatusikira kifaananyi ekyangu ekisembayo. Nabbi yagamba, idha qulta li sahibika yawm aljum'a ansit wal imamu yakhtub faqad laghawta. Unti osobola okubeera ne munno mu jjuma n'omugamba bugambe, musiraamu tuula bulungi, musiraamu tereera, musiraamu, obwo bugambo buki? Obutono, ng'ate obwogedde lwa bulungi atereeze ki? Ejjuma. Nabbi yagamba nti oyo yenna agamba munne nti tereera nga imaamu asoma ekhutuba, faqad laghawta, oba omaze okukola ki? Okuzanyira mu khutuba mu jjuma. Endala ekifaananyi nabbi yatusikira kyakati sallallahu alaihi wasallam, okola obukozi bwoti nabbi yatusikira kati nti oli okuzanyisa akaki? Akati oba akabayiro oba akaki mu swala, oba omaze okuzanyira mu ki? Mu jjuma. Tetugenda okusembayo nakyo. Tuyina sunna gye tutera okukola. Singa khatibu aba atandise ejjuma n'ojja nga akyasoma ejjuma, okkirizibwa okusala eraka mmeka? 2. Naye singa okizuula nti eraka ezebbiri togenda zitereeza ne waasiwaasi w'okuwuliriza khutuba, era akukole ki? Kuba ojja kuba ekhutuba, imaamu abeeko byayogera, otebiteekako obwongo, esswala ekole ki? Concentration yefe ekisingako butakole ki? Butazisaala. Singa oyagala okusaala eraka ebbiri zino nga naye ojja kgenda okuzimaliriza nga imaamu amaze okukuba takbiratul ihrami, tokola ki? Tozisaala. Nga kusanga imaamu ng'ali mu kusoma dduwa emaliriza ki? N'ogamba nze kankuba eraka zange 2. Naye nga bw'obalaabalamu nti ojja kgenda ozimalako nga imaamu amaze okuba takbiratul ihram y'esswala yaki? Y'ejjuma. Mweyo embeera tokola ki? Tozisaala. Ekisemberayo ddala Allahumma salli ala rasulillah. Katugende n'ebyo ebisigadde biyinza okuwanvuwa singa ejjuma yeegatta n'olunaku lwaki? Lwa Yidi. Ndowooza omwaka oguwedde ndowooza kyaliwo oba? Singa ejjuma yeegatta n'olunaku lwaki? Lwa Yidi, tusaala ki? Insha Allah ku mulundi gwaffe gwe tujja okutandikira tusobole okujja nga tuli fresh insha Allah. Ekisemberayo ddala waliwo sunna neetambula, waliwo sheekhe waffe oluvannyuma lw'esswala eya magharibi nga sinnatandika ate era tugamba bannange tulina omulimu gwe tukola ki? Gwe tukola wansi awo. Tusaba Allah ya Rabbi olubeerera ofune bimeka? 2. Ofune empeera y'okubeera mu ki? Mu ddalasa. Ofune n'empeera ey'okukola ki? Ey'okusaddaaka. Ebigambo bya Nabbi
sallallahu alaihi wasallama teyatugambanga mu biboozibozi. Nabbi tugamba nti ma min yaumi, teri lunaku wazira nga malayika bbiri zikole ki? Zikka, nga buli malayika eyogera ebigambo bino, allahumma a'ti munfiqan khalafa, allahumma a'ti mumsikan talafa. Ai Allah tukusaba buli yenna awaddeyo kyawaddeyo mu butono bwakyo, Allah kole ki? Kimugaziirize, kimukubisizeemu. Ate oyo atawaddeeyo yamusabira kyennyume kyakole ki? Kyakubisizaamu. Kati Allah gwaba agondezza. Nze ntero kigamba abantu, obulamu obutonde obwaffe tunyumirwa kuŋŋaanya, tukaluubirizibwa okukola ki? Okuta. Naye Allah bw'akigondeza ng'oyisanga engalo mu maaso. Ate okuta kuno tekutandika na kinene nti nze kanninde mmala okuweza omutwalo nkole ki? Gwe mba mpaayo. Sunna eyo gy'olaba ng'entono yejja n'egejja n'ekola ekiki? Ekinene. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Naam.